Dozi nze Orone Mugarishifa nga ndi mukyala wa Honorable Hon Derick MP wa Bugome constituency Kalisa district. Leero ndi musanyufu nnyo okuzibwa amazaalibwa gange. Sorry about the Luganda. Amazaalibwa gange. Nga bwe mundabye, it was just mbadde ne BAWANGE and my family twadde kyamaanyi because of corona. So tetwasobodde kukola mukolo okujaguza nga bwe kyabadde like other years nga bwe twadde tukikola. So ndi musanyufu nnyo, abantu bangi baafa, abantu bangi baluzinze bantu baabwe, naye kubanga tusobola okutuuza ku luno olunaku kiba kyamuwendo. Owezezza emeka? Emyaka gy'omukyala kati bayajjogera. Baswaze Anyway, Tani's 27 years old. Ngote miaka emeka? Sitema no mwana wangu omu. Kati ubaka kibosindikiraho nali? Kyensobola omugamba ishudda abeerezemu ng'akolera abantu tabaleetiga down abamukwasa obuyinza. Tumwagala nnyo, nange mwagala nnyo, naye tumwagala ng'akolera abantu. Twagala atuswaze, nzemu ng'akolera abantu b'eggulu. Okay, Honorable akyafuna obudde obumala gy'oli okuva lwe yagenda mu Parliament? No, Honorable is a family man. Despite the time gy'abanga ali eri naye, always afuna wakadde n'abeera ne family. That's why musanze leero. Singa badde tatuwakadde, singa tumusanze. Ekyokubeera nti Honorable amusanga mu bidongo n'omukuuma mpaka mu Parliament, oyinza kyogerako ki? No, actually, Honorable yali alina vision ye ey'okufuuka member of parliament when amumeetingira. Naye lwakuba yali tanafuna chance ya kugoinga forward with it. Naye yali alina vision ye. Kyenakola ng'omukazi kukakaniza nti he has put his vision into practice. Kumubeererawo, kumu-advisinga here and there. Naye nga ye yali alina vision okugenda into politics. So my role, just nti I give him some advice, mubeererawo mu campaign eyo, wano wetuti, then nenyambako abakyala mu constituency n'abaana. Yeah, pyembeera. Bwenga gwe omusuubiza ki? No, kyensobola omupromisinga, I'll never shame him. I'll always be a developmental woman. Honorable endongo yetina kye affecting. He loves music. No mwana gwe twazaala ayagala nnyo music. So music eri mu blood yesisobola kukikyusa. Tagikola lwa ssente, tagikola lwaki, akikolanga ye kubanga kimusanyusa. So chechimu releasing stress. Actually bwaba mu ndongo nze mba musanyufu stress ya politics ki abasobola okufuna mwanditse. Okay, ku balabi baffe abatulaba obugambo ki obuwaana oba obusuutinga olunaku olwaleero luno? Derick musajja mukakamu, musajja ayagaliza, musajja atubeereddewo nnyo, musajja njagala nnyo, byonna byentuuseeko apart from my parents. Ye muntu asobola okunyamba era mwagala nnyo. Twagala nnyo Honorable Hon Derick, tukwagala nnyo as a family too. So weebale kutukolera buli kimu kyotukolera. Nga nze ndaba political career ye egenda kuba very very big. Tagenda kukoma ku kya MP. No. So mulaba ng'omuntu agenda okufuuka omuntu w'omugaso ennyo nnyo nnyo. Kubanga ne kati akabanga kamazeewo mu parliament, olaba byagenze ng'akola ki? Ng'akola. N'abantu position right now he's the chief whip of Bukedi region. He's the chief of Bukedi region. Nti yaheadinga Bukedi region yonna. Chief whip weyo region. Enyamu district singa meka. This is just his first time in parliament. So nga nze ndaba nga bw'abeerezamu ng'akolera abantu. Tugenda kumula mu myaka 5-10 nga muntu munene nnyo mu politics. Tuli Ntebe. Mchala Honorable, batandise okugeraganya ne Barbie. I love Barbie. Barbie ye mukazi atu inspiring nze ffe ng'abakyala.
So nenze nchali, I'm just still grooming myself. So sakwe comparing na Barbie akoze binchi weba maze myaka 10 plus mu bufumbo, but she's a woman whom we look up to in our generation. So wobonye geragezanya nayo wampadde kintu kinene nnyo naye mbancha appreciating akubanga tiwali mutatayagala. Omukyala yo yagambye mwami we mumulinde mu myaka ejja ajja kuba kwegamba omusajja atuuse eri mu State House. And you know what, by the way, life is not all about looking good. Ngate. If you look at this lady, Shifa has a very down-to-earth heart. Techetagisa kuba ongagomanyi, I'm beautiful, I own the world, I'm everything. Banango obulungi tebabulya, ate obulungi tebuleta sente, ate obulungi tebuleta, beauty doesn't put food on the table. So when you listen to this chick, abantu babakala n'empisa embi, naye bakutunuza mu kamera, abamu bamanyi okumala googera gundi, beerako n'akawo. By the way, I've loved that from Shifa. Shifa is so beautiful. Now ali eyo, ng'omanyi munange bakuwana oli mulungi, naye otandika okwogera ebigambo ebikuva mu mukwano. Nga si bigambo birungi, kyandibadde kirungi nnyo. Nobeera ng'okyusaamu n'okopa ku bakyala, balaba omukyala ali mu ssente, talina kyajula, ka makeup ke kosike kali ke bagattagatta wali ne bakukubamuko ku kapawuda tekutategedde, n'obeera mu blue half color, naye ng'olabira ddala she's such a very beautiful girl. I actually like you and I appreciate what you're doing. Webali kubanga ate Bible egamba nti behind a successful man wabeerawo omukyala ate asobodde okubanga naye ng'eri y'omusajja takyusika n'obanga kwegamba si oyagala kubeera ng'oyagala kwefuula akyusa.